Webalenyo Gerard Mutumba ne Sukulu Bannakibiina kya Forum for Democratic Change bagamba nti baagala bafuna okunnyonnyola okuva ekitongole kya poliisi ya kuno oba ddala ng'ekkomera ly'e Nalufenya lyaggalwa oba likyakakkala bya kinnawadda. Bano bagamba nti omuduumizi wa poliisi John Martins Okoth Ochola ateekeddwa okuvaayo annyonnyole oba nga bye yali ayogera nti yaggalawo ekkomera ly'e Nalufenya byali bya ppa oba kigumaazanga nti esula ku kyoto. Oluvannyuma lw'okubanga munnakibiina kya Forum for Democratic Change retired Colonel Dr. Keys Abesigye yasibiddwa mu kkomera eno ery'e Nalufenya gye buvuddeko. Bwe baali baakalonda Ssaabaduumizi wa poliisi omujja Martin Okoth Ochola okusikira eyaliko General Kale Kayihura, ekimu ku bye yatandikirako okukola kwe kutegeeza nga bwe yali aggaddewo poliisi y'e Nalufenya bannayuganda gye baali beekokkola nti yali esusse okutulugunya bannansi. Kino kyaleetera abantu akamwenyumwenyu n'okubazzaamu essuubi nti oba oliawo Ochola yandiddaabulula poliisi. Wabula kati banna FDC bali mu kutya ndi ekyo kyandibanga kyali kigumaaza ng'enteesula ku kyoto kubanga baakizuula nti Nalufenya bakyasibiramu abantu era nga ne gye buvuddeko baasibiddeyo Dr. Kiza Besigye wiiki ewedde. Twagala mukulu Ochola aveeyo atutegeeze bwe yali atwala obukulembeze mu bbanga lya wiiki ezaasooka yatugamba nti Nalufenya yamuggala kubanga baali babunyaabunyizayo abantu. Kyatwewuunyisa okulaba nti Dr. Besigye we yakwatibwa driver we ne muyambi we baatwalibwa ate Nalufenya tulowooza ffenna Abannayuganda nti bagiggala. Ekitukakasa nti bakyogerako bogezi nti bagiggala naye teggalwawo. Wanamyuka omwogezi wa FDC John Kikonyogo wasinzidde n'akoowoola Ssaabaduumizi wa poliisi Martin Okoth Ochola okuvaayo atangaaze ku nsonga eno. Ffe twagala bwe twatulimba nti akoze ekintu nga takikoze. Kubanga Mwami Ochola alina okulaga nti twanjawulo okusinga ku bwe yasikira. Naate ebikolebwa olwali kiraga nti alina okubeera nga atayinza okuba nga wabuzibu okusinga ate bwe yajjawo. Wabula bwe twogeddeko n'omwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Enanga ategeezezza nga poliisi y'e Nalufenya bw'ekyakola nga poliisi endala zonna kyokka ne yeesammula ebigambibwa nti batulugunyizaayo abantu. Nalufenya is a police station. It is not. It was downgraded from the previous stature it held, and it's just like any other policing station. If you go there, you will find business running normally. Banna FDC era bavumidde ebikola bya poliisi eby'okutulugunya abawagizi baabwe era ne beewera okuwalaawala abaserikale ba poliisi abaakwatibwa mu katambi Soloti nga bakuba abawagizi baabwe mu bukambwe obw'ekitalo. Weekend eno yonna abalooya bafe abamu Eastern Uganda baadde bayita mu vidiyo eyo okwetegereza poliisi ani naani abaali mu kintu ekyo era bagenda kutwalibwa mu kkooti ng'abantu olw'okuba nti batuusa obulamu ku Munnayuganda. Yo poliisi egamba nti wadde ng'omuvubuka yalabikira mu katambi yalwanagana n'abaserikale naye poliisi yakozesa amaanyi mangi agaali tegeetaagisa okukwata omuvubuka oyo era Enanga ategeezezza nti balinako be bakutte babitebye. Be bamu bali babiri, omu ali ku ddaala lya mayinja 3 ne police constable. Essaawa yonna bagenda mu kkooti mu wiiki eno olw'okukozesa eryanya eryali lisukkiridde naye ne bali nabo twabagulako emisango egyali gyetooloolera mu kwekalakaasa n'okugezaako okuteekawo olukuŋŋaana olutatambulira wansi w'amateeka. We twogerera bino nga banna FDC bakyali mu bikujjuko byabwe eby'okweza emyaka 15 bweddu nga bali mu nsika y'ebyobufuzi era ng'olwaliro basibye mu disitulikiti ez'enjawulo gamba nga Mbalala, Bushenyi, Ntungamu, Lukiga n'endala eziriranyeewo nga bajaganya. Mike Mutebi, Delta TV Amasukkulumu.